Bagofuna ko tugamanye makati. Otwale amakati n'ekibino kiwamakati. Sigamba kyekugenda okukola njagala mukirowoozeeko bulowooza. Ndiru bw'ati ebeera nzibu ng'etandikidde mu ssente nnyingi. Njagala tutandike okuggulawo omukisa ogwo naye nga tutandikira ku busente butono. Mumpulira? Nga tutandikira ku busente obutono. Era obusente ngenda kuyitako okwabo. Wabula muli baddembe okugamba nti ekyo kikola oba tikikola. Bwe kiba tukikola nga nakyo tusooka tukola ki? Katukirowoozeeko nga bwe twewaayo emyezi emeka emirala emeka esatu. Kye ndowooza kye kiri. Mu bulamu bwa bizinesi ez'abasisita wange ali mu birime. Olunaku luyinza okujja ng'ebirime byagala okubirabulako si emitwalo 10. Naye nga 10 takola ki? Bazirina. Ng'amanyidde okukuba olukuba essimu mu Mukago emitwalo 10 mbasobola okukola ki? Naye emitwalo 10 bwe ngifuna kano akantu ka mitwalo 10 nsobola okufunako emitwalo gyange 3 oba 2 egyamangu. Omuntu oyo singa afuna emitwalo 2 n'alyako omutwalo 10 n'aguteeka ku kibiina, ekibiina kiba kikola ssente ze mutamanyi. Naye kitambulira ku bwesigwa. Kitambulira ku bwesigwa. Kubanga soba twagala kugamba nti leeta ebiwandiiko kola ki naye wasayininga endagaano y'okuba omwesigwa mu kibiina. Wabula bwe tuba tukiyisa nga tutandikira ku busente obutono oba mu ntegeera. Mulabe oba webuka ku busente obutono obutasuula kibiina. Kye tuba tukayita katoopu ako. Katoopu ako tusobola okugamba nti okutandika na leero memba alina kaddiiro nga yeetaaga katoopu ako akatasukka mitwalo emeka. Muyinza n'okugamba 5 teri ssente ntono. Muyinza n'okugamba emeka 5. Tugiyita toopu ako. Situmuwadde ssente za kutula ddiiru yonna naye alina akatoopu ako k'ayagala. Katoopu ako situgamba kakutwala mwana ku ssomero. Wabula ngambye kaddiiru. Ddiiru kye kintu omuntu kyakolanga kivaamu ki? Kivaamu ssente. Tutagerekeka. Tusobola okugamba nti ekibiina kiyisizza toopu apu mu myezi 3 nga memba asobola okusaba toopu apu etasukka ssente bwezi. Toopu apu eyo nga bw'aba agitutte tumusuubira ogizza obutasukka akabanga bwe kati oba wiiki egi tutegerekeka. Wabula toopu apu eyo bwe tunaagimuwanga tusuubira obanga tookakasa nti toopu apu ebana emitwalo 10 nga tusobola kukolako mitwalo 2 toopu apu ginona. Mitwalo 2 bw'oba ogikoze mitwalo 10 kuba gugwa omulala gwa kibiina. Tuba tutegeeza okutta emitwalo 10 eza 10. Tutegerekeka ozza 11. Kakati awo nawo ne tugezesaako obwesigwa bw'abantu. Mulaba kikola tekikola. Bwe kiba si kyatteeka tuli mu kulowooza ku bintu. Buli kintu ekikola mu bantu ne kituusa obulamu bwabwe. Baba balina abantu abakirowoozaako ne bakikubaganyako ki? Ebirowoozo. Kulowooza butya. Obudde tumaliriza. Kubira kwekyo badde tumaliriza. Bonde kubira Alo yakati badde yala kuyigera omwandizo ogende. Kisemba kubanga izo kubanga n'ekiseera kakatene nnyo. Kubanga waliwo omuntu wakwatira atugafe omusabati. Niyinza okuba ng'obuliwo naye nga njagala kijange njagala kulira mu myezi egi omeya ekengenda agisiba ekyo kiba kiwanvu. Ekyo kiba kiwanvu. Naleese embeera ya ddiiru. Ekyo kiwanvu. Ebyo byonna byonna tubiyiseemu. Muwulira kikola oba tekikola? Kyaliko kikola. Zaali embi. Ndaba nti kikola naye twanditandise nga twala 3. N'asatu manyi nze badde ndowoleza mu 10. Mwe muli wano mulabanga emitwalo 10 naye njagala mbategeeza olunaku lukya ng'omuntu alina ekintu kyakutula kyetaagisa emitwalo emeka 10. Kati naye mbuuza emitwalo 10 gisuula ekibiina. Yabafu oli bw'azitwala memba ddala asobola okukkiriza afiirwe omuganyulo gw'ekibiina olw'emitwalo 10.
Tuwulirize ensonga eri bweti memba yenna ali wano bw'aba yeetaaga emitwalo 10 ng'agyewunyanaza bw'aba atakisobola kikole kireke omutima gwe okuba nga kireke naye tusandikira ku mitwalo 10 situsukkawo waligo musimbudde mujja tumalirize lumu Nikolera kasa. ebyo bya bulijjo tuwali kulaakulana awo tewaliwo kyewateekayo era kyojjayo Era bwe kiri. tewali kula awo tewali kula yes Wiki. senga Eba wiki. Anti kati tuli kwekyo osobola okuzizza mu wiiki gamba nnaku 2 abagenda kubba batajja tuli banjawulo ffe twekkiriza emitima tuli baki ebibiina bingi ffenna wano tulibaddemu ebisukane bumimbeka ebikinyini kyogamba ekyomwaka abantu abasinga obungi wano babibakoze nakwata obukadde nkaaga nakola ki nabyanta nagenda kati wetwagamba nti tukijja kola ekirala sente singa tugamba nti tutereke entereke mu nkola yoyowa sente abantu abakozi ba bizinesi kuba tetukisiyafu n'obuludi n'ogumu wabula tukkirize ze bwe twesigaŋŋanye ngera bwe tugenda okubeera ab'omukwano mu nnaku ne muki ne musanji nti esente zino tuzizannyise kkiriza nti nze emitwalo 10 nze senga musanyusa zisobola okuba nga tezigenda kukola mu bizinesi yange naye nja kukkiriza nga ntegedde nti munange ebyekumi ligenda kukola kasamba nga manyi nti obwesige anaabukola ki ekirala buli muganda okufiirwa tolifuna sente okitegeera tugenda mu bbanka wano nga twewola zironi ne bakutuma omukulu w'ekika okiwulira genda oleeta loans officer nagamba ogula airtime ogula ekyemisana byonna ng'obikola n'ogenda ofuna looni nga bakuggyako emitwalo 50 ameka ngasasangiza naye bwe tuba nga obusente bwetukuŋŋanyiza ne mmanya nti ate ekirala buli lwonnabeera nga ng'omuntu tugenda omuwola emitwalo 10 tusooke tutunuulire twakawunti ye tutambudde naye ebbanga tutambudde naye emyezi 8 oba tuteka emitwalo 10 kkiriza amazima baatutesize naye agenza ozizanyiza banange tubeerenga abantu abakozi baki amabizinesi tuzizanyise asobole kumi ye bwe liba limukolera likoleki alituhale bwe tujja twanjulirwe njagala okukomekereza members nabagambye I have a dream byonna banjulira mbikozeeko okunoonyereza okwekikosa ate tuwali wasinga kubeera wunde ebinnansi byonna mbikoze nebirako naye mukkirize omuntu eyatya okuteekinga risiki n'ebyogaggawala abiveeko tutegerekeka tiwaliwo okulaakulana nga abantu bakuŋŋaanya sente ne bazitereka butere kakati nsaba okugamba bwe tuti tugenda kwegezaamu ne top-up ya siringisa emitwalo 10 members tuwulira tugenda kwegezaamu ne top-up ya mitwalo emeka muwulire simugamba nti no sikwakiyisa top-up tugiyise top-up kubanga tusuubira omuntu alina ekintu kye kyakutula n'esente zazimanyi kikutukirawo mukitegeera emitwalo 10 tugenda giteekako nga zizibwa obutasukka which age mu mitwalo 10 fe tukusuubira oba okutuddeko addiruko n'okufunako emitwalo gye 3 tekirina buzibu
naffe tukusuubira we twakuwadde emitwalo 10 otuddizemu omutwalo gumu emitwalo 10 na meka mu wiiki ki sente zino tizisukka mitwalo 10 awulira ng'alina taddiirwako ng'akeetaaga akubira patroni jeje n'awa oda n'alagira omuwanika amuwe sente documentation yes abantu nabagambye musayininga ebintu bye mutamanyi nagambye ekibiina kino tukizimbidde ku bigambo bimeka bwesigwa n'obujjumbize obujjumbize n'obuki n'obwesi mu kyenjogera waliwo muntu ayinza kulya kino muwula obanga oyagala okufiirwa omukwano gw'abantu 40 boyinza okufiirwa buli omu naakuwa omutwalo ne bakuwa mitwalo 4 kati gwogwo omukwano n'ogufiirwa lwa mitwalo 10 oli muyaayu ekikoze bulungi nnyo tukulabye wegenda mangu nnyo tugenda ne 10 lyo wetukuwobye ate ogedde bulungi nnyo basi ofirwe famire okugalawo katugalewo nekine badde mbasaba mwenna abalina amasimu mujje mukube ebifaananyi keeke buli omu agikole ki agisigazeeko kale oba tuwadde omukisa ogwo ate mwenna wenjagala mupositinga ekifaananyi ekyo gurupu endala zetuliko akwate ne vidiyo oba ne vidiyo naffe ffenna abantu abali wano tukwate vidiyo positinge ku gurupu endala so si kwe tuli eya Mukago mupositinge ku ndala kati ekisembayo keeke eno twagikoledde Mr. JJ as a surprise keeke eno twagikoledde Mr. JJ as a surprise okusinziira ku mulimu gwatukozeemu ogw'okulambula n'atulambuza yonna gye tubadde okutuusa kati ne tusalawo naffe tumusupplizinge ne keeke eyo nga etambulira ku awaadi yaffe kubanga ku awaadi tebamuwa keeki mu bye yayogedde byonna atugambye bamuwa ki awaadi yokka kati ffe ssebo Mr. JJ ne tusalawo ng'abacodians abamukago ne twekolamu omulimu tukuleetere keeki eno nga twagala ne remarks mu ekyo Mr. Henry Doctor abeereko kayogera ku ekyo neyanziza omukisa guno twatubanga ba members ab'enjawulo nga tuli ab'enjawulo netwagala tusiime Kagezi munyo waffe ono nanyini ebigambo nanyini ddoboozi nga tusaba ekintu kimu ebintu byatukoledde bantu batono ababikola leediyo gyakolera ndoza ye leediyo ekyasinza okukola ebintu ebyenjawulo era ngazi agenza wuza leediyo siwulirangayo leediyo era nze wemba ndi ewange nga nfunye akadde akabeera ewaka amazima gali sijjangako leediyo simba era abasajja abanjagaza leediyo bano bajjajja Ssemanda abagisookako era bakyagiriko ebintu bingi byakoze ne bwogenda obiga ku leediyo endala zonna bali banyumunguzamu buki goge mazima engule balina gye bagigiramu eri ekigunda mulaba engeri gye bakikola ki so tujja kwebazanya abasajja bantu batubeereddewo balambuza abantu gye batatuukanga olinga alootayo buki olumusiga ntasowa naye nga talina budde bukola ki bugenda ate ng'okugenda omukiri very expensive so tukwayako enjawulo kano okumwagaliza n'okumukulisa engule eno yadde yabakodia naye yennanyini ki yennanyini bwongo n'olwakasonga kwao n'ekirabo ekirala era kyetwagala okumukwasa
tugenda kusaba omuwandiika basaba ne bannyabo njagala okusooka okubeebaza olwakatuuso kwe twakayitamu mwebale nakubeerawo mwebale fenno bwe twafuna amawulire nti jejje patroni waffe awangudde award ey'okupromotinga local tourism kubanga ffe tuli baloko atukuta awantu wangi ekyasooka okujjamu bwongo bwange tuteekwa omukolerayo ka surprise ng'ekyeno twakitaddeko Kongs JJ Ssemanda from the Kodiani family. Bakodiani family abali wano abasinga mmanyi nti temwagitegeddeko. However, abatono ennyo ab'enkizo be twayimiridde nabo njagala okubeebaza twabadde abantu 10 ne tukola kino nga twagala nammwe abalala bamembe bakibasapurayizing ne tugamba jjejje katumwebaze katumusiime awadi eri yaffe ffenna yagikwata ono awa bihafu kubanga ffe tusinze okiteekamu amaanyi ne tugamba nga famire eyawamu katukole keeke tujja kugirya wamu era twaguze n'ekirabo kyetugenda okukwasa jjejje twakikoze okumuzaamu amaanyi naffe okwezaamu amaanyi njagala okwebaza bamemba be twayimiridde nabo omanyi bagamba nti jjo bwakuwa kono tateekwa kola ki tateekwa kumanya so sigenda kuboogera naye njagala okubeebaza nti bane mwebale nnyo mwebalire ddala okwanukula omulanga gwaffe mwebale kuyimirira naffe Lero teyatuleetera Ssentebe. abatonotono bajje tukwasejjejje abatonotono gamba ffenna kati mujja kudda sayidi emu jjejje sembera mu maaso wano Bitalo tojja mu bitalo aha lwaki ntalo omugobera wala kwogerayo ebigambo bitono nnyo kale ndoza ne batuwaayo kati ate kubanga kati tujja musaba asooke asimulula ekirabo ekyo ye kennyini aba akisimulula ngenda kuwandiika tulageeko wano tulageeko asooka tulageeko agaddewo Sakeja tukulabye ng'okiri kokiisi kibadde bwe kiti ndakwera mulundi kumugoka bana kyali kituuze ekyo kati agenda sala keeki
Members. Soda. Uwanika soda kwetunyenya. Members, kijja bewunyisa. Naye kino kyengendo bagamba njagala mukikuumenga kyama. Waliwo ebintu bye tubeeramu nga bw'otaba musajja mukkiriza nyaayi n'eddiini obeera waggwamu dda amaki amaanyi. Naye bw'ogendako mu byawandiikibwa okiraba nti okusiimibwa kwo kuyinza okuba kugenda kubeera mu bantu balala nnyo. Mwebale nnyo olwa bino byombi. Ekimu ku bintu ebikyasinze okuba ebizibu kwe kukolera abantu abantu be basiima. Twaleeta awaadi eyo naye ekyo kankireke. Tears of joy. Ekyo kankireke. Naye abamu mu mmwe wano bentambudde nabo eŋŋendo empanvu naddala mwana muwala ono Baisha tulinako eŋŋendo ze twavangako. Baisha olumu yakwata ssente n'aziweereza mmange. Mukyala nzaala akyaliyo Katonda akyamukuuma. Katonda akyamukuumye. Naye ekyenjawulo ku maama nti bwe tuba tugenda okugenda mu lugendo lwa koodi amala ennaku 9 ng'asaba Novemba. Asabira abaana bakole ki? Batambule bulungi. Era oluba okudda olwokuba nakyogerako olumu Baisha ono yamuweerezaako ekirabo nekimutwalira nga maama bantu bentambula nabo waliwo omuntu eyakusiima naye ngaakusiima kubasabira kutambula ki? Kutambula bulungi. Kino kyemukoze Katonda ayambye kyaddaaki olugendo lwa koodi luguddemu Mukago Family. Mukago Family eno nze ndowooza kwe kugenda okubeera okusasulwa kwange. Muganda agamba nti semulwadde yanteganyanga nga kwolaba. Kyandinkoze bubi nnyo okuva ku Simba nga sireseewo kintu kikola ki kitambula. Kubanga amakampuni gabeerawo n'otuuka akasira n'ogamba nti nkomye wano byenkoze mbikoze. Naye Katonda yeebale okubeera nga Mukago Family etandise nti ne bwe mba singa maasazeewo okuva ku Simba enkya yo Mukago Family begenda sikalange ekolaki egenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ebirabo bye mumpadde. Keeke tugigabana ffenna. Naye nina abaana bange waliwo omwana abamu gwe mumanyi obulungi. Mwana wange omu gwe bayita Luther buli we nfuna awaadi. Ayina bw'asaasaanya awaadi mu family. Omwana wange olumu yaŋŋamba naye manyi dadi tulekeraawo okuteeka awaadi zino ku family, mukutu gwa family. Oba mukitegeera? Ne mubuuza lwaki oyogedde bw'otyo Luther. Naŋŋamba dadi kineewuunyisa. Ngenda ne tutuuka ku awaadi bwe zityo n'oteeka ku mukutu naye n'otalabayo bantu bawera 4-5 abakuyozaayozezza amangu. Naye nga ku buntu obulala banguwa. Kati omwana bw'aba nga atandise okulowooza n'abantu okubategeera okubalaba bw'atyo abeera amaze okulaba ki. So bwe mbagamba nti mwekolere family eyaffe nnyina kyentegeeza mwabamu kyemutasobola kukola ki? Kyemutasobola kulaba. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mukkirize olwa Bona ava ewala. Buli eyazaalibwa mu mwezi gwa 10 musawo Bona ani omulala? Bone musawo ate ani omulala? Ne musawo